Bigenda maaso ebye Kenya ibyo bikyagenda ddala maaso wetwogeranga Ruto nga boolabawo percentage eri ku 49.92 ate wetwogerera essaawa eno nga Raila Odinga ali ku 49.41%. Kaakati wuliriza bino wammanga abantu bano babiri bali abalala simanyi kiki bakimye mu kuvuganya kuno simanyi siki kwonoona bululu kwakati eri abantu abasuula obululu nga bonoona bwonoone oli najja nayonoona akalulu ke nga tayagala kubaako gwawa nga bwe mwabwonoonera Katumba mwayonoona obululu bwaffe naye kale bano ababiri babadde bakyetwalaganya Raila Odinga tawamu ne Ruto abadde bakyetwala wetwogerera nga kwega buli dakiika eyitawo percentage egenda ekyuka naye bakyeri ku taya wano woofunira omusujja gw'otamanyi gye guva bw'oba wakyetabyemu naye ng'ajjukira batutegeezezako bulungi nnyo nti singa bonna babeera ku ataano nga temulimu buyitamu nga bw'onoogamba I'm just giving an example nti oli singa bafunye 50% nga temulimu bugwamu oba buyitamu n'omulala n'akifuna nga kyekimu okulonda kuba kuddibwamu naye mpulira nga njagala nfuneyo essaala egamba nti ebeeyo omwa araisinga bba ayingire ekinaana kino tukiveemu kuba tukubisa omutima ekyasinza okunnyumira nti ne Uganda twagenze ne tulonda tonnakiwulirako nga weekanze abana Uganda twagenze Uganda eri ekitasoboka naawe leka twagenze Kenya ne tulonda naye tuba tukyali awo bino kantekewo ka disclaimer nsagala kera ku makyanga sire ku mpewo naye twalabye emmotoka gye bateebereza okuba nti yabadde yeetisse obululu ngate eriko enamba ya gavumenti eyabwano ebintu ebyo ndowooza baveeyo batubulire amazima batubulire ekituufu ekyadde kigenda mu maaso kubanga yakwatiddwa Kenya nga yeetisse obululu okusinziira nga bw'olaba ate yabadde ebikiddwa naye bannayuganda Uganda ndala nnyo nze kankubuulire Uganda ndala nnyo eno ensi eyinza okuba teyitibwa na Uganda nga tuli mu nsi ndala naffe gye tutategeera eno nsi ndala nnyo wabula bino nno binzijukiza kibanga baneeno abatera otukubira obugombe nga bambulensi naye nga yeetisse bikajjo yeetisse manda n'ayitawo ng'ayita tetulina nti lane ya one way eyisa emergency naye n'abanyigiriza n'acreatinga lane eya emergency n'ayisaawo amanda ge naye nga akuba akagombe ebintu ebyo bitubuzaabuza tulabye emmotoka nyingi eza gavumenti ezegezaako kubanga zenyigira mu bintu oluusi bye tutategeera oli najja n'atandika okutikka abantu mu mmotoka bwetyo nga bwe twalinga ne mu covid remember very well nga batikka abantu ebasasuza ssente kale ebintu ng'ebyo bwe bityo nammwe mubiraba saagala nnyo kwogera bijja kugira naye nga byebyo so emmotoka eyo eteeberezebwa okuba nti yakwatiddwa sayidi ze Kenya eyo nga yeetisse obululu naye nye twebuuza nti bannayuganda twalonze ddi tuweereze kwega tolina suwaali mu ballot box wabula oteekeddwa kubanga olondera eno gwakapapula kono kasi nange wansanke walala abapi banyenkeritse nido nido